Projan Media gwe mukutu gokano ku YouTube goino kubanga wesiga okubanga ofuna amawulire agakagwawo atagesigga wano wakati mu ggwanga. Nagamba ffe tukuweereza okuvya ddala mu entertainment paka wona mu nsi zonna tuba tukuleetera amawulire gonna gaba gaguddewo mu nsiike zonna. So gwe subscribinga o hitting a notification bell gwatana hitting a notification bell nga wa subscribing edda genda kapesa kalinga ekide osolo kubanga okanyigako osolo kubanga ofuna notification kuli story gye tuteekako ojja kuba ofunayo notification nti tutaddeyo story saawa zino ekwata ku kino na kino. Mwena aba commentinga aba likinga aba sharinga mukole mulimu gw'amaanyi nnyo kuba singa temuliwo singa ne Projan Media TV singa naffe tukina kye tukola. So tubeeyanza n'olwekyo abantu bano wammanga sobola kubanga mbeerabira maka okola omulimu gw'amaanyi nnyo wano Projan Media TV. Nakakande okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Shila Jasmine webale nnyo okwekumira ku Projan Media TV. Robina okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Kakinina Nakandi Farida Karo gwate tukutumirako byansuso webale nnyo okwekumira ku Projan Media TV. Inane mukwano gwangaawo Makerere Kikoni B Rina tukutumiddeko nnyo wabula webale okwekumira ku Projan Media TV. Projan Media TV teva ku status yo buli kaseera namwe mwena abalala abateeka content wa Projan Media ku status zammwe wali abakuba screenshots ne bateeka ku Facebook mukola omulimu gw'amaanyi nnyo kuba kiba kiraga nti amawulire ge tubawa mugeesiga ate mugaagala nnyo. Team Oman, Team Saudi Arabia, Musau Helen tukwagala nnyo. Waliwo president wa Saudi Arabia Halima tukwagala nnyo webale okwekumira ku Projan Media TV. N'abalala bangi nnyo kwa Projan Media TV. Kaketo Sharif tukwagala nnyo. Tuina Namata Juliet Halima Nalubega Joyce Natukunda Charlotte mwebale okwekumira ku Projan Media TV kuba mwaba tubeezaawo. So leero amawulire genguse nago gega mawulire ga mwana mulenzi MC Cuts omwaka oguwedde ogwali gugwako yasinga okukola headlines yasinga okukola amawulire wano wakati mu Uganda. Olwasaga ezaaliwo basooka ne beetwalawo ne zivuga n'atugamba nti MC Cuts ayina akatuli ku mutwe era essaawa yonna mugenda kuba muzuula amazima kyenjogera kifu oba musajja watu oba yalagula balinamu ensonga zaabeyo ezaali tebakwatagana balina obutakkaanya nezivuga kuba ffenna twali tumanyi nti baali bamaze ebbanga nezivuga nga bakyali nnyo kuba zivuga yali aproducinga zivuga ffenna tumanyi ye Side Soft yali aproducinga music wa Fie Mutoni ng'ate Fie Mutoni ali under Cuts Music okutwalizaamu abayimbi ba Cuts Music bonna zivuga Side Soft ya producinga music wabe. So zivuga batabuka mukaawo namga alina akatuli ku mutwe abasinga tebakitwalanga kikulu balooza nti balina biifu zaabwe endala naye kyamaana ne kizuuka ng'ekituufu Cuts alina ekituli ku mutwe awo ne alina yagwa mu bizibu bingi ne baawukana ne Fie Mutoni awo bubi nnyo. Cuts yavaayo ku stage emu n'alangira nga bw'alina HIV/AIDS yaliko mu America ne bamutwalako mu ddwaliro nga bamukebera obwongo. Ezo story zonna zigudde ku musajja omu MC Cuts era naku zino tubali tumuddaala nga takyakola ku NBS show ye eya NBS After 5 ng'era naku zino wabadde omutuuliddewo MC Olo nga yatuulawo nga Cuts olw'ensonga nti alina ebizibu kuba abadde mulwadde bamutadde ku ddagala lya pneumonia simanyi AIDS yavaayo ne ku shemu naga nti nze kituufu siri mulalu wabula nze nina sirimu wange ne pneumonia era abasawo be bagezako okujjanjaba okuva eri mu USA n'akomawo n'ebiragalalagala byawo najja ng'ayogera bingi kakana ng'abamuwumuza ku mulimu ku NBS atakyakola. So we byavaawo MC Cuts buyo bamutute mu rehab ebutabika ffenna abamanyiyo butabika ly'eddwaliro lyokka mu Uganda erijjanjaba emitwe ba psychiatrists basangibwa eyo lino eddwaliro lyokka mu Uganda muno erijjanjaba emitwe. MC Cuts gye yatwalibwa kiba kiraga nti yatwalibwa mulalu. Ekyamutwazaayo si nti bamutwalanga mulalu wabula bamutwala ku rehab baddaabilizaayo bantu babanga bavudde ku line lwa biragalalagala. So MC Cuts naye yalimu ekyo ekiti bamutwala ku rehab era gyabadde zino ennaku zonna ewiiki yonna ewedde. Kati kyaddaaki olunaku lw'ejjo MC Cuts yadduseeyo olunaku lw'ejjo lwabadde Sunday ennaku z'omwezi 19 January 2020 MC Cuts yadduseeyo mu ddwaliro wabula bwe yadduseeyo
teyatuukidde wuwe oba teyatukidde ku NBS oba teyatukidde wa mami we oba teyatukidde wa baganda we yaddukiddeyo paka ku kanisa ya church ya Pastor Wilson Bugembe eyo gye yaddukidde nga andooza anoonya Katonda kuba ffenna tukimanyi tumala funa bizibu tukatandika onoonya Katonda so MC Cuts gye yaddukidde Pastor Bugembe nga mumanyi mwenna musajja watu abahambo pastor y'omu ku bapasita abatetera kwagala nnyo okwenyigira mu ntalo yaddukidde ku social media ye n'apostinga n'agamba abanoonya Cuts ali nange kati addukidde mu ddwaliro era ne ka video ne kafuluma nga MC Cuts yekennyini yeeyogerera mwatwala mu ddwaliro ndi mulalu bankuba ebiyiso by'abalalu bampa eddagala ly'abalalu eddagala lyange lya sirimu lyava nayo mu UK mwalinzijjako so sikyasobola ddimira Pastor Bugembe n'agamba family ya Douglas ya MC Cuts agamba nti ngenda kwogera ne mami we ngenda kwogera ne baganda be njogere ne Douglas Lwanga ne mukazi we Fie Mutoni Cuts ali wange ali wano mu chachi yaffe ali wange kati wabeera temweraliikirira kaviyo ne kavayo nga MC Cuts agamba nti balina bye baagala omukozesa jjukira MC Cuts yavayo n'ayogera nti alina sirimu abantu bangi abaagala omulobingirako ssente abali baddeko mu Uganda kino mukitegeera abantu beeyambisa ebizibu bya bannaabwe okubanga bakola ki bafuna ssente so waliwo ebitongole bya UN ebitongole byaki ebyagala omukozesa wali abantu abagala oyita mu buye batuukire UN atandika obuulirira abantu about AIDS ffenna tukimanyi MC Cuts alina following so omuntu ng'oyo alina following baba baagala bamweyambise atandika obuulirira abantu MC Cuts ekyagamba tagenda kikola abo baagala oba tayagala tebagenda kikola tebagenda mukozesa kufuna ssente zaabwe ebigambo bya MC Cuts ebimuvaamu tayagala ate yagala mu ddwaliro tayagalayo so Pastor Wilson Bugembe yagambe si kirungi okukaka omuntu okubeera watayagala okubeera kuba ffena omulwadde kiba beta n'omujjanjabira mu kifo mwawulira nga ali comfortable so bye bigambo ebiriwo nga so bw'aba nga ali comfortable kimwanguyiza okuwona so n'agamba mumuleke abeere wano ewange sobola okuba nga tumujjanjaba mpola wabula Pastor Bugembe teyaganye Cuts kugenda mu ddwaliro oba teyamuganye byafuna mudagala nti Yesu anaamuwonya asobola okufuna eddagala naye yeetaaga afune eddagala mu kifo nga ali comfortable ebigambo bya Pastor Wilson Bugembe byadaagezaako okwogerako MC Cuts ffenna tukimanyi nti bw'oba olwadde ebiseera ebisinga Katonda tumwagala naye eddwaliro erisinga so kati gwali eyo Project Media TV gwa following Project Media TV tuwulire ndowooza MC Cuts kyeyakoze kituufu oba okudduka mu ddwaliro okudda ku church kituufu oba kifu ate bw'abanga yaddukidde ku church kulwaki aba yaddukidde ku church okuva mu ddwaliro jjukira eri bakubayo ebiyiso by'abalo ate Cuts ye mu bigambo byagamba si mulalu kiba kitegeeza naye ffenna tusabire MC Cuts kubanga ffe abamu twakula tumanyi MC Cuts MC asinga era kati kituufu asinga kuba mabegakaawo Cuts tabadde bubi nnyo olw'ensonga yamaana agera ne ku kivulu kye kyateeka buli mwaka eya the king of the mic n'akikuba bulungi era nga turn up teyalimbi era yafuna kye yafuna nga alaga ali bulungi nnyo ngera ne mikwano gye ba Douglas Lwanga family ba MC Isaac bavayo ne bagamba Cuts ali bulungi talina tabu so n'avaayo n'akikuba king of the mic nga ffenna tukyaki ekyo naye kyagenda okuzuuka ate Cuts bamutte mu rehab naye n'ekirala kyengezako okukubiriza bavubuka bannange oba abali mu entertainment abakola entertainment nga nze enjaga mbi muve ku njaga Bebe Cool mabegakaawo byavaayo n'ayogera ku King Saha ku byenjaga bwe bitwe bitandika naye si nti oba ndi kujajinga naye enjaga oluusi bw'ogikozesa mu makubo amabi bantu bangi abanywa enjaga abali mu office agamba office amanene sigenda kumenya mannya mulimu ne bahonarebo bemanyi kino kijje kunze mulimu bahonarebo bemanyi nga banywa enjaga ne ogenda ginywa otya so ne oluusi neyiza okuba tasi njaga eyinza okusanga nga n'omwenge guno nga gususse naguba mubi so tunywese buvunaanyizibwa so saawa zino kinakuwaza okubanga abamu ku basajja betwegombanga okuva nga tukyali bato kuba MC Cuts tumujjukira mu the bars we twasooka kugenda mu the bars be batandika ekintu the bars saawa zino abavubuka b'amasomero abasinga kye basinga okunyumirwa the bars eyo show ebeerayo bategeka nga holiday n'atera okuggwakaawo so kinakuwaza okubanga omusajja alimu eyo embeera ate nga ffenna gwe twali tusinga okwegomba naye all in all tumusabira bulungi
tumusabira birungi bwerera atera awone addeyo ku show yakole addeyo akole emirimu gye family ye demo okola ki yagale bulungi kuba yagambye nti ekimugyeyo eri ayagala kuba n'abaana be kikulu kyekyo ayagala kulaba family ye ayagala kulaba abaana be naye eri tebamukiriza mu ddwaliro baana be kujja kumukyalirako so yabadde alina okuddukayo ate yakoyo mulisa akawunga n'ebijanjaalo ebigambo bya MC Cuts yakoyo okulya akawunga n'ebijanjaalo omukyere n'ebijanjaalo bamulisa bubi ate omusajja wattu alayika yakolamu so yembere eri ku MC Cuts fena abali ku Project Media TV tusabire MC Cuts asobole okubanga atereera ate n'ekirala enjaga mbi bw'oba oginywa ginywe naye ng'okimanya erina repercussions n'oginywera emyaka 10 nga tonagwa ddalu bw'ogiremerako emyaka ne giyitawo oluusi bw'ogigattako ne stress kati MC Cuts eyinza okuba ekimusumbula nti alina eddagala ly'okumira ate n'ogattako ebiragalalagala si kirungi. It's not good to deny nti yali tanywa njaga tetujja okweka amazima si tekikola saawa zino tulina okwogera amazima naye mwebale nnyo okwekumira ku Project Media TV nakakandi Farida Fiona Malaika okola omulimu gw'amaanyi nnyo Caroline Best okola omulimu gw'amaanyi Saida Kyakabi okola Namuli Winfred Hope Justin mukola omulimu gw'amaanyi nnyo David Dalton mwebale nnyo okwekumira Project Media TV Team Oman Team Saudi Arabia Team United Arab Emirates Team UK Team United States Team Canada mwebale nnyo okwekumira ku Project Media TV tubaagala nnyo mwebale nnyo nagamba Project Media TV tetukola guno mulimu gwokka obula tukola videography we do videography tukwata emikono n'embaga nkiddamu enamba y'essimu yaffe gy'olina otutuukirirako eri 0702 07 1951 noti 7 noti 2 noti 7 1951 enamba nawe ayagala okujoininga WhatsApp group yaffe yeye enamba yemu gy'olina okuweerezaako message osobola okuba ng'oyungibwa buteereevu ku WhatsApp group yaffe. Mu WhatsApp group buli lunaku tubayo n'emboozi emu gye tukubaganyako ebirowoozo kati ng'olunaku lw'ejjo twabaddeyo n'emboozi y'omukyala eyafuna omusajja yayawukana ne bbaawe n'akuza abaana be for 10 years abaana be babiri abawala naye after 10 years yamala n'agamba nti ndoza kyetaagisa ne bawala be ndoza ne balaba nga kyetaagisa ye okubanga afunayo omubenzi n'afuna omuvubuka gwali ali 40 in between 40 and 45 years yatutuukira ano emboozi era twagikoze kuli ku YouTube osobola n'oginoonyako naye omusajja gwe yafuna yali amusingako emyaka ng'ena naye ekyamuguddeko ekizibu ekyamuguddeko nti omusajja yafunisizza oyo omukazi olubuto n'afunisa ne bawala babiri olubuto kiba kitegeeza abadde akozesa abadde yawasanga bana abasatu bona family basatu bona so kyekizibu asaba magezi eyo story kweri ku YouTube osogera n'oginoonya ku channel yaffe osobola okubanga ogiraba eri awo wansi ku videos ejjo onoonya ku videos ennaku z'ejjo ojja kuba ogiraba kuba omukyala mulungi nnyo teyasobodde tukkiriza kwatukiriza amannya ge naye ng'emboozi gyeri yeyadde topic yaffe ey'ejjo so okujoininga WhatsApp group yaffe nituba nga twezimbira wamu WhatsApp group yaffe twezimbiramu we are family tetulina buzibu mwebale nnyo okwekumira ku Project Media TV ate na subscribinga gwe guno mulungi gwe ogusobola okufuna story ku Project Media subscribinga ate bw'omala subscribinga teweerabira okuhitinga notification bell eyo notification bell ekusobozesa okufuna notification tutaddeyo story saawa zino okubanga oba ogigoberera webale nnyo okwekumira Project Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo subscribinga likinga commentinga